Kumyewate wano mu Kampala, omwogezi wa poliisi y'eggwanga Fred Enanga avuddeyo bw'atyo n'anokolayo abo bonna abeenyigidde mu bikolwa eby'okukabasanya abaana abatanneetuuka era nga bano balabuddwa mu mbeera y'emu poliisi bw'etyo erabudde n'abo abeesenza mu ntobazi ne bawa ennaku 27 bazaamuke. Mu lukungaana lwa poliisi n'emikutu gy'amawulire olwa buli Mande naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga alaze amaanyi ge batadde mu kulwanyisa abakabawaza abaana. Omusomesa ono gwe bayita Pakcho Derek yasendasenda omuvubuka ono n'amulaga nga bw'agenda omufunira omulimu omulungi e Nabweru South one cell gye yamutwala n'alyoka amuyingiza mu kikomera. We baatuuka munda ne kisangibwa nti waliwo abasajja balala 3 abaali balinze omuvubuka ono era mu bwangu ddala baamukakkanako abasajja 3 n'ono omusomesa Pakcho Derek ne bafuuka 4 ne bakaka omuvubuka ono omukwano ogw'ebikukujju. Benyigidde nnyo mu mukwano gw'ekifuulannenge era kuliko abasomesa ko n'abakulira amasomero abalimbalimba abaana. Mu kugenda okukola okunoonyereza ne tukizuula nti Habibu Bale abadde akabasanya abaana 4 omuli ow'emyaka 7, omulala wa 8, n'owe11 n'owe13 nga kino abadde akikola okuva omwezi ogw'omwenda mu mwaka wa 2022 okutuusa guno omwezi ogwa Maachi. Enanga yasanguzza amannya g'abo abasinze okuseesa mu bikolwa bino n'asaba abantu okuloopa be banokolayo okukabawaza abaana. So mu biseera bingi abantu oba tupapa oba ki kuba kaakati twagala obujulizi obulaga nti abaana b'essomero lino bazze nga babayingiza mu mukwano guno gwe tugamba ogw'ebikukujju n'okubakabasanya n'okukola kutya, naye obujulizi buno tebuli mu kuvaayo mu kiseera kino. Naye omuntu yekka gwe twakafuna, tulina omukyala omu abadde abeera n'oyo deputy head teacher, babadde babeera wamu nga omukyala n'omwami nga enkola weeri mu bantu abakulembeza ebikolwa bino. Poliisi era ewadde abali mu ntobazi ennaku 27 bwe beesisiggiriza ebikwekweto bya kutandikira ku bbo. Ebikwekweto bino bya kutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna 2023. So okutandika n'olwaleero tubuzaayo ennaku 27 okutandika ebikwekweto bino ebyetooloolera ku kumansa kasasiro, okukyafuwaza ebitundu awamu n'emisango egy'okkuba kkerere n'okuleekaanyiza waggulu. Farida Nampiima awabudde abavuga ebidduka nti mu biseera ebyakalippagano balina okusigala nga bagoberera amateeka n'alaga obubenje obuzze bugwawo. Ekifo ekyasinze okuwandiisibwamu obubenje obwafiiriddemu abantu ye Kampala North, Kampala ey'Amambuka, twawandiisiza obubenje 7. Mu Kampala East twawandiisiza obubenje 6, ate mu bitundu bya Wamala ne tuwandiisa obubenje era 6. Tulina obupande bw'oku kkubo. Buli w'okalaba we kali topakingawo ekidduka kyokka bikka. Kuba oziyiza abalala abakozesa ekkubo okumanya akapande ako nti weekali ne kikalagira abantu okukola tebakikola kuba gobo kabise n'ekidduka kyo. Luke Oweisigire, omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano, alaze ku bumenyi bw'amateeka obubadde mu kitundu kino. Ono yakwatibwa oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya ku ye kwenyigira mu bikolwa ebyokweyita kyatali nga yeeyita omujaasi era nga abantu bangi avudde ne bamwemulugunyako ng'akozesa ranks ez'enjawulo okuva ku captain mpaka ku kano. Ono yeerimbika okuba nti naakolera mu kibinja ky'abakesa abamu wano mu ggwanga naye nga twakizudde nti si bituufu. Bya Ora Gabriel, Sauti TV.